Bino byampuna abakyala muli babi nnyo ddala. Pastor Bugingo teyasobodde kuba nti alabika ku mukolo gwa mukama we gwa muwala we ogwa graduation, era ng'omuwala ono yasobodde okuba nti asitandinga ne mami we amanyikiddwa nga Teddy. Bingi ebyogerwa nti oba oliawo Makula agenda mu maaso n'okuba nti abuzaabuza omusajja ono Pastor Bugingo, era nga bagamba nti ono sitaani ddala. Bugingo ayinza okuba nga akolera sitaani wabula si Mukama Katonda, kubanga ate omwana we gwe weezalira n'ogenda mu maaso n'okumulaga attitude embi, kiraga nti oba oliawo waliwo ekitali kituufu. Lwaki omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo naye yeewala Pastor Bugingo? Tugenda kuba nti tubikutuusaako. Bugingo lwaki abantu batandise okuba nti bamulaba ng'omufere n'okuba nti si pastor awedde emirimu? Lwaki Makula akola bino byonna okumisleadinga Bugingo obutaddayo mu maka? Yowaaye tubulira nti Makula ebintu yabitwala ku level 2 n'ateekamu n'eddogo okusobola okuba nti awunza Bugingo, era nga Bugingo yaviira ddala ku famire ye. Bugingo yagenda mu maaso n'okuba nti aswaza mukyala we amanyikiddwa nga Teddy Bugingo, ng'amugamba nti yalwala ekikulukuto n'amala emyaka 7 nga tamuwa kaboozi. Abaana bagenda mu maaso n'okuba nti banyolwa, era ng'omuwala ono yavaayo n'agamba nti talabanga ku lusajjasajja, ekisajjasajja ekitalina makulu nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bugingo, era nga ebintu bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti byogera oba oliawo nze byesobola kuba nti nsapootinga mu favor bweti. Ku graduation ya muwala we mpola mpola twabadde tusuubira okuba nti omusajja ono agenda kubeerawo, teyalabiseeko, era nga n'ensonga teyasobodde kuba nti aziwa. Bingi bye tugenda okuba nti tukutuusaako, okuswala n'okuswaluka okuli mu bwa pastor ne Pastor Kayanja yavuddeyo n'ayogerako ku bintu ebyo. Pastor in fact Jessica Kayanja yavuddeyo n'ayogerako ku nsonga ezo, era nga zonna ogenda zifuna omulambulamba. Tukwanirizaako mu kutu gwaffe muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanyirira boozi bamutantambi Jimso namba n'ekibo ya Maxudi Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe okutwesiga, okutuwa respect n'ogamba yes ndina okutambula ne balimunja Jimso basobola okuba nti bantuusako ebintu nga bino okuba nti bibeera. Ngenda kusaba nno Buladi ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobola okuba nti oba oliawo family egejja mu maaso n'okuba nti egejja. Bannange byewuunyisa naye nga ate bituufu, abasajja n'abakyala bafuuka wali ku baana baabwe ate nga edda tebyalingawo. Omusajja watukira okusula omwana we manya waliwo ekintu ekikyamu ekyagenda bulungi mu maaso. Ffenna tukimanyi bulungi nti omwana ayagalwa, ne omwana ayagalwa kitaawe oba nnyina okufa obufi, naye ng'ate n'abaana mitima gyakaluba nabo bagambye nti nedda, oba taata onjagala oba maama onjagala oba tonjagala gwamanyi. Emyaka giwezeeko Teddy Bugingo yagenda mu maaso n'okuba nti ayawukana ne Bugingo, Pastor Aloysius Bugingo. Ensonga eva ku nsonga z'omu buliri, ez'omu kisenge ez'omukwano, nga Bugingo agamba nti yamala ebbanga ddene nga taloozaako ka muntamu, era nga buzibu bwava ku mukazi kuba nti yafuna ekikulukuto. Wano nno ebintu oba oliawo abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bakondeminga omuze ogwa Pastor Bugingo, nga bagamba nti Pastor mulamba tosobola kuba nti ogenda mu maaso n'okwogera ebintu ebyo. Pastor Bugingo agenda mu maaso n'okuba nti agenda akola ekikulu ekirala ky'okumenya amateeka nga galina okubeera mu Bukristaayo ne mu bulokole. N'agenda mu maaso n'okuba nti awasa omukyala omulala amanyikiddwa nga Susan Makula. Susan Makula yagenda mu maaso n'okuba nti yefuga amaka, era nga ebyobugagga ebisinga obungi omukyala ono yagenda mu maaso n'okubikontrolinga kwogata ne TV church zibagenda mu maaso n'okuba nti buli awo Pastor Bugingo akola n'omukyala omukulu amanyikiddwa nga Teddy Bugingo. Kino nno kyaleetawo emberebezi, era nga ebigambo byali bingi, wabula ng'ate paka sawa zino tetunaba kuba nti oba oliawo tufunanga byafaayo bituufu ddala, era nga sisitemu ekyagenda mu maaso n'okuba nti ekaluba. Wano nno Pastor Bugingo teyakoma kwawukana na Teddy yekka, wabula n'abaana be yagenda mu maaso n'okuba nti abazira, era nga mu mbeera zonna tutandise okulaba
okulaba ebikolwa byennyini ebya pasita ebituufu nti omwana yasobodde okuba nti agraduatinga recently naye ng'ate omusajja ono teyasobodde kuba nti alinnyayo. Agamba nti tasobola kuba nti addira famire yo kubanga maama waabwe yalina ebisirani kyokka nga maama waabwe oboolyawo yagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo amutuusa ku ebyo byalina byonna okola kyaki n'ebisigaddewo omusajja ono byeyagiramu ssaawa zino byali bya Teddy Makula. Teyasobodde kuba nti alinnyayo ku kyaki era nga ebintu byagenze mu maaso n'okuba nti bitabuka mpola mpola n'avuma buli kimu era nga omwana naye yavuddeyo n'agamba nti teyejjusa kuba nti oboolyawo taata we teyazze ku matikkira ge kubanga akimanyi bulungi nti baamutwala baamuvuga speed era nga oboolyawo bo tebakyali baana tabagalirako ddala neweebuuza nti oba yatuzaalira ki ate ng'ate yali badde nga atwagala nnyo kubanga atugenda mu maaso n'okuba nti tukula n'okuba nti oboolyawo naffe mukama agenda mu maaso n'okuba nti atugulirawo. Omwana oyo Bugingo yagana okumuwerera school fees mu third year era nga yagana okumuwa ssente ate ndi Bugingo n'akubako emiranga. Omwana bambi mukama n'amuyamba mpolampola bazakisa ne bamukwatako paka bwe yamaze era nga naye agamba nti nomara waati mukama gyamukulembera okusobola okuba nti atuuka ku byayagala ne maama we asobola okuba nti amusanyusa era ebintu bigire mu maaso n'okuba nti bibeera birungi. Bagamba nti Susan Makula olw'empisa zembi n'okumisiriidinga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bugingo okweraguza kugenda mu ndago n'okuba nti asacrifice ngayo abaana b'abana ensonga lwaki paka ssaawa zino tanafuna kukaana nga akazaalira pasita Bugingo. Jjukira nti ye alinayo omwana ebbali naye ng'ate sofa talina na mwana ne pasita Bugingo bagenda mu maaso n'okuba nti banoonya essanyu ly'omu maka wiki essanyu ly'omu maka ge mwana agenda mu maaso n'okuba nti abula era nga ensonga zino bazitadde ku mpisa zibagenda mu maaso n'okuba nti beeyisaamu mu famire zaabwe ab'emikwano n'eŋŋanda okusobola okuba nti oboolya beegulumiza n'okutyoboola okujoga Mukama Katonda. Pasita Jessica Kayanja yagambye nti bino nno byetaaga kuba nti bisootinga kubanga kyaki zigenda mu maaso n'okuba nti ziswala especially ez'abalokole. Mwebale kuba nti mutambula naffe bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior kankomewo nateera.